n'osoma ku basiraamu, n'osoma ku bapentekote, n'osoma naye nga bonna ensibuko yaabwe. Ekkanisa emu yokka gyatalinako buyinza ku formation yaayo, ku kutandika kwayo, ekkanisa gy'olimu. Naye temwerabira tuli ku bibiina eby'ekyama. Nti omukyalo ono ye mufuzi w'ebibiina bino eby'ekyama. Era ebibiina bino bikozesa obubonero obw'enjawulo. Abamu bwe mba nga mwandyagadde obigenderera ne ku mmotoka bw'otunula bw'oti ng'obyegenderezza, ogenda okulaba mu mamotoka nga kuliko obubonero. Lwaki? Kubanga eby'ekyama obubonero bwe bubayamba okutambuza ebintu byabe nga bikyali bya kyama. Obubonero bukulu mu bibiina bino eby'ekyama. Ebibiina kisoose Jesuits. Kino Jesuits kyatandikibwawo omuganda waffe gwe bayita Ignatius Loyola. Gwali mwaka 1534. Naye kiki ekyateekesawo ekibiina kino eky'aba Jesuits? Kulwanirira kkanisa enkatoliki, kufufuggaza abazzi b'ekkanisa obujja. Naye nkola ki ekibiina kino eky'aba Jesuits gye kyasalawo okukozesa? Nga kyefuula nga bw'olaba Nawolovu, oba weetaagisa kuba black abeera wa black. Ebintu ebigenda mu nsi bw'oba teweegenderezza ebibiina bino bye bikola. Gwe n'okyawa banno n'oyomba nnyo nga ogenda n'owuliriza ebigenda mu maaso mu lutalo luno oluliwo, n'ogamba waawo, singa n'ogamba singa abantu bano baali bamanyi ekiri emabega. Kale tumaze okulaba Jesuits, tulina Illuminati, bano balina akabonero kaabwe ka liiso. Bano basaale mu kutandika entalo mu nsi yonna. Basaale mu kutandika entalo mu nsi yonna. Batunuulira societies ne bazistudinga, ne bazuula obunafu we buli, ne basobola obukozesa. Naye nga maama waazo yooyo gwe mutegedde eyeewunda, ajjudde eby'obugagga bimwetoolodde. Kusikirizaani atamanyi Yesu? Omanyi Yesu? Bw'oba omanyi Yesu, ndaga nti tokyawa muganda wo olw'ebibi ebikolebwa. Abantu bangi nnyo tuli mu kkanisa naye nga tulina obukyayi ku baganda baffe ne butamanya nkola za mulabe. Leero twagadde tuyite ku bintu bino nti bagezaako okulaba nti batwala ensi okubeera ng'efugibwa obukulembeze bumu, era nti kigambibwa obukulembeze buno bwa Sitaani. Ekibiina ekyokusatu, Freemasons, bano bagaba ensimbi kitalo butalo, era nabo ensi esinze Katonda omu ye ku number 1 ekigendererwa, kusinza Katonda omu. Era okimanyi kyekitegeeza okusinza Katonda omu? Kusinza eddiini emu. Kambuke ngende kuba Cabals. Bano be bamu ne Illuminati. Bateekawo bano ba presidents. Buli presidents basaale nnyo mu kubateekawo. Tojja balaba nga babateekawo naye nga batambuza ebintu mu kyama. Era mu kutta abo ababagana okubagondera tebalina gwe bamanyi. Era nga bwe tubisoma mu katabo wano The Great Controversy,
nti bassi era mu Africa waliyo omukulembeze obulamu bwe bwagenda bumuwoza tuwoza biki naye buli lwogaana okubeera mu layini yaabwe bajja kulya. Waliwo ebibiina bino birina n'olunyiriri ebisoma. Ngero 25 olw'omwenda. Oba olowooza bisomi nnyo. Tusomere engero 25 olw'omwenda nnyabo. Tulabe ebibiina bino olunyiriri lwabyo nnyo luno. 5 olw'omwenda lugambye nti wozanga ensonga yo ne munno yennyini so tobikkulanga kyama ky'abeemu. Byo balina ebyama byabwe. Owange agambye olw'omwenda nti bw'obangako ensonga ne munno muginnyonnyoleganenga mwembi. Ebadde ey'ekyama togimanyisanga abalala. Nyiriri zaabwe zino nyiriri zina amakulu gye tuli naye bo balondamu obwabwe. Kwe kuba nti ebyama byabwe biba byama byabwe bokka. Era balina abayivu ku diguri eya 3 abo balina bye bakkiriza birala nnyo ate tebabibulya ba wansi. Abo bamanyi gwe bakongojja yennyini nti Lusifeeri. Annange kakati kambanguye wali otegedde nti ensi eno gye tulimu yabeerako ow'omukwano n'ensi esembyeyo Afghanistan eyo gyenjogedde sijja giddamu. Naye ng'ekigendererwa kiki? Kukendeeza maanyi, supremacy. Kubanga mu nsi muno mulimu ab'amaanyi babiri. Ensi gye tulimu n'ensi endala eyo efufuggazibbwa. Era nga abantu abo bayamba nnyo okufuggaza ensi eyo endala eyeepankapanka nga bakozesa omuntu omu. Era omuntu oyo ate yabeefuulira. Kugamba tulaba okukola kwa security societies zino eziva e Roma nti otunulira ebigende mu nsi tomanyi wa gye biva naye manya ekigenda mu maaso nti ensi ekongojjebwa ng'etambula egenda ku nkomerero. Mukama Katonda waffe yali wa kisa nnyo bwe yatunuulira ensi yonna n'agimalayo ku nkomerero waayo n'azuula amaanyi agalibaawo n'agalaba n'agatulaga. Era ng'agamanyi agaliwo y'ensi gye tulimu eno yagatulaga gajja kuwa omulala ku ntiiko ye process gye tulimu. Bino byonna ebikolebwa mbadde nkyabanyumiza. Omukulu oyo ensi eno neekendeeza eri mu kugikuba ng'eyita mu mulala. Kakati leero bw'otunuulira ekiri mu lutalo olwa Ukraine, kansooke nkubuulire Pulezidenti wa Ukraine ye President Volodymyr Zelensky yayingira ku bukulembeze buno mu 2019 mu Yudaaya wawu. Mama we ntata wa Yudaaya bayivu bonna ba degrees ez'ekika ekya waggulu. Soma Orthodox nge eddiini. Omukulu ono Zelensky Volodymyr lawyer naye ng'omulimu gwe yayingira obukule okugenda okuyingira obwobufuzi nga muzanyi wa mizannyo. Muyite comedian. Era singa obadde otunuulira amawulire ng'alipotinga ku biri ewaabwe olabira ddala comedian ewedde emirimu. Kale kanzireko ate ku Russia. Russia ye Volodymyr naye Putin
Mama we Muyudaaya, kitaawe Murasha. Mama we yamukuliza ddala nga Omuyudaaya yennyini, era naye asinza eddiini Orthodox. Ebibiina ebyekyama gw'otunuulira ensi ebigendererwa we biri kufugaza, kulaga nti overall oyo abeere overall ensi yonna amale akwase omulala. Otunuulira ebirala ebiri mu lutalo luno obyewuunya. Emabegaawo abamu baava mu kitundu ekimu ne balaga emirambo mingi nnyo. Ne weebuuze nti ddala omusajja ono avudde awo n'alekawo emirambo egyo. Katemba notegera nti no mu masomero tebalina gakuba bomu, ate bakubiddemu abaana abakyala. Katemba anange ebintu tubitunuulire nga tumanyi nti lwe lugendo lwaffe olw'okulokolebwa lusembedde. Ensi eyina agifuga mu nkiso, atambuza ebintu mu nkiso, naye Katonda yabiraba era amaanyi ge amulekera okukola ebyo byonna kubanga alina okumulekera, naye tekitegeeza nti amusinga amaanyi. Muganda wo bw'akunyiiza, bw'akukuba ekikonde, tomukyawa. Oyo eyaleka sitaani n'atamutta, n'amusuula mu kifo kyalaba nti nkoze ntya, sina kyakkola, kamusuule mu kisenge kino kiriko abantu ababiri. Yagenda okulaba mu bisenge bino mulimu abantu bangi, mulimu bangi, n'agamba nkoze, n'amusuula awo n'atamutta. Naye ggwe lwaki oyagala abalabe be bonna obamalewo? Tokyawa muganda wo, tokyawa muganda wo. Katwanguwe tugenda kulaba Yesu. Tugenda kulaba Yesu wakati mu bibiina ebyekyama. Katumale okuwulira oluyimba luno lutwale ku kitundu ekisembayo. Omulwanyi wa Yesu kwata ebyokulwanyisa, owangula olutalo lw'amaanyi. Weesige Yesu yekka ye anakuwanguza, owangulire mu Yesu. Guma owangule mu Yesu, olutalo lw'amaanyi. Weesige Yesu yekka ye anakuwanguza, owangula olutalo lwo. Guma owangule mu Yesu, olutalo lw'amaanyi. Weesige Yesu yekka ye anakuwanguza, owangula olutalo lwo. Weesibe amazima, yambala obutukuvu, owangula olutalo lwo Yesu. Era weeteeketeke, beera n'okukkiriza, owangula olutalo lwo. Guma owangule mu Yesu, olutalo lw'amaanyi. Weesige Yesu yekka ye anakuwanguza, owangula
Wesige Yesu yekka ye anakuwanguza. Owangula olutalo lwo. Mugume tutambule lutalo luwangulwe. Tunatera okuwangula olutalo. Ffe tulengera amaka gaffe ag'omuggulu. Tunatera okutuuka. Guma owangule mu Yesu olutalo lw'amaanyi. Wesige Yesu yekka ye anakuwanguza. Owangula olutalo lwo. Otambule mu Yesu olutalo lw'amaanyi. Wesige Yesu yekka ye anakuwanguza. Owangula olutalo lwo. Wesige Yesu yekka anakuwanguza. Owangula olutalo lwo. Wesige Yesu yekka ye anakuwanguza. Owangula olutalo lwo. Amina nnyo. Banaye tetugenda kulwa obudde bugenze, katulabe ku Yesu. Tumulaba mu Yokaana 14 wakati mu bibiina bino ebyekyama. Yokaana tubuuke olwo mu luwandiike obudde bugenze. Katulabe Yokaana 14 lubadde lwa Yokaana 14:27 naye tusome Yokaana 14:3. Yokaana 14:3. Yokaana 14:3. Sikyayogera nnyo nate nammwe kubanga afuga ensi ajja, naye tandiiko kigambo, naye ensi etegeere nga njagala Katonda era Kitange bwe yandagira bwe ntyo bwe nkola. Mugolokoke tuve wano. Weewaawo Yesu ayogera, amaze okulombojja, abuulidde abayigirizwa, abuulidde ensi eno nti sikyayogedde bingi kubanga mufuzi w'ensi eno ajja, kyokka tandiiko buyinza. Eyo wandibadde wa mina ennene, kyokka tandiiko buyinza. Naye nkola nga Kitange, olwo lwa 3:1, naye nkola nga Kitange bwe yandagira. Yesu agamba akola nga Kitaawe bwe yamulagira, tamugambangako kyawa omuntu. Era oludira olusembayo lwe tugenda okulaba Abaebbulaniya 12:2 nti nkola nga Kitange bwe yandagira, tamulagirangako kyawa omuntu. Nze ensi eryoke emanye nti Kitange mwagala. Okola nga Kitaawo bwe yakulagira, ensi emanye nti oyagala Katonda wo. Oba oyogera bwogezi noyambala amakooti n'ojja n'obuulira n'oyita abakyala mujje. Kanzi tusembyeyo luno Abaebbulaniya 12 nedda olusembyeyo ani alumpa. Yesu yagamba Peetero nti dda ennyuma wange gwe Sitaani. Mu Kristo ng'alaba Peetero gw'oyinza okugamba nti musajja ono yali amuvuma. Yesu yalabanga omusajja oli Peetero akongozze Sitaani, nga Sitaani gw'alaba dda ennyuma wange gwe Sitaani. Naye yamukyawa? Amanya kiki ekiri emabegawo.
muganda wo ng'akucojjanya, muganda wo ng'akubonyaabonya, tomukyawa. Manya tine Yesu yakituukako naye yakola atya? Yamwekuuma, yasigala amwagala. Mujjukira Yuda Isikalyoti nti yamuwa n'ettooke era teyasalako, nga manyi mulabe we teyasalako, yabeera ng'amwagala nnyo buli waalaga. Tokyawanga muganda wo ensi bwe neetegeera nti oyagala Mukama Katonda wo. Ku bwa Yesu Mukama waffe, amiina. Omutukuvu Mukama Katonda waffe tukwebaza kubanga otwagala. Ensonga lwaki otubuulira ekitambuza ensi eno. Mukama nno bitubuulire otuyambe okubyekuuma, si mu maanyi gaffe kubanga mubiri ogwaffe ogw'obutonde tebulina kigusobola, naye mu maanyi go. Tukwebaza kubanga otubikkula amaaso, naye Mukama bireme kukoma ku kumanya kwokka. Tusabye nga tubisa mu linnya ly'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina.